omwana ye Jemima Malayika tubeera Matugga Lwaddabbi. Omwana yatubulako ku Sande ennaku z'omwezi nga 8 essaawa zaalinga wakati w'ettaano awo n'omukaaga. Omwana n'abula. Nze nali ngenze ku kyaki okusaba, omwana ng'asigadde ne maama wa waka. Ngenda okudda nga ngamba nti omwana amubuzeeko tamulaba. Ne mubuuza omwana abadde alazeewa, n'agamba abadde mu banneyiba wali ng'azannya. Ate era abeerawo nnyo mu banneyiba mu bwana obulala bwonna awo ku muliraano ng'azannya nabo. Awo ne tutandika okweyongera okunoonya omwana, ne tunoonya ne tukwata ekkubo ne Reverand omwami wange yaliwo. Buli omu n'abaako gy'akwata, omulala n'akwata eno, ne tunoonya ekyalo kyonna nga tugenda tubuuza. Omwana n'atubula. Ssaawa ziba ziwera 9:30 awo nga zigenda mu 10 nga tusobeddwa. Ne ŋŋamba omwana maama w'omwana ne mugamba genda ku poliisi olipootinge nti omwana atubuzeeko. Omwana n'agenda ku poliisi. Poliisi ne bamugamba nti essaawa zikyali ntono, omwana ateekwa okuba ng'ali omwo mu banne oba ng'alina munne gwe yagoberedde nga tamanyi kudda waka. Mugende mweyongere okunoonya, muteeke ne ku kizindaalo mulange. Omwana n'akomawo n'atutegeeza, naffe twayanguwa mangu ne tukola ebirango ne tutwala ku bizindaalo ebituliraanye nga Kiryagonja ne Matugga, ne tutwalayo ebirango okulanga omwana. Kaakati ne batuwa amagezi LC, ne tugenda ne ku LC. LC naye tugamba nti mulange ne ku kizindaalo ekitambula mu kyalo, kubanga LC erina omuzindaalo ogwo ogutambula ne gugenda nga gwogera mu kyalo, omuntu ng'agukutte nga yeetooloola. Ekyo nakyo ne tukikola. Ow'amawulire n'alanga ku kyalo kyonna, n'atambula ekyalo kyonna okuva nga ssaawa 12 paka ssaawa 2 ez'ekiro nga yeetooloola mu kyalo agenda alanga omwana. N'akomawo ku ssaawa 2 n'agamba temunnaba kufunayo mawulire gonna, kubanga neetoolodde ekyalo kyonna. Ne tumugamba tetunnafuna mawulire gonna. N'agamba nti kale enkya tujja kuddamu tutandikire awo twongere okulanga. Era bwe bwakeera ku makya bambi n'addamu n'ayisaamu era ekizindaalo n'alanga. Kaakati engeri poliisi gye yali etugambye nti bwe bunaakya ku makya ng'omwana tannaba kulabika, mukomeewo mulipootinge. Kati omwana ne tumugamba ddayo era ku poliisi okole ki, olipootinge nti omwana twasuze tetumulabye. N'addayo n'alipootinga, ne bamuwa gundi lifaalo n'akomawo ewaka. Ne tubeera awo olunaku lwali lwa Mande. Kati essaawa ziba ziweranga zigenda mu 5 awo. Ne wabaawo omuntu atandika okukuba ku ssimu yange ng'akubajjako. Akubajjako ne ŋŋamba yona akuba ku ssimu ng'akubira ku WhatsApp. Ne ŋŋamba onaakuba ng'ajjako essimu? Ani? Nange ne nfuba okwagala mukubire, naye bwe nkuba nga takwata. Kati ziba ziweze essaawa awo nga 5 n'ankubira. N'aŋŋamba mukyala Reverand, konze wangi ssebo, oli otya? Konze gye ndi gwe oli otya? Reverand waali? Nkubako ku ssimu ye teriiko. Ne mugamba ye essimu ya Reverand nga tevaako. N'agamba ye naye ng'aliwa? Ne mugamba waali. N'aŋŋamba ye kale. Ne mugamba naye gwani ssebo, nga sinnakutegeera, nga sikutegedde. N'aŋŋamba oyagala kummanya? Konze njagala kutegeera kubanga sinnakutegeera. N'ajjako essimu. Ne tubeera awo ne twebuuza obaani. Kati ziba zigenda kwera ssaawa nga 6. N'addamu n'akuba. N'aŋŋamba mukyala Reverand, konze wangi ssebo. Nakugambye Reverand aliridda wa? Ne mugamba Reverand waali wano e Matugga gye tubeera. N'agamba ne mugamba naye nze siriiwo kati ntambuddemu anti tuli mu kunoonya mwana ng'ate bwe tusaba. N'agamba nga njagala Reverand, konze tubadde omugamba ki? Naye ye gwani? N'agamba oyagala kuntegeera? Konze ssebo kubanga sinnaba kutegeera gwayogera nange. N'agamba kati kankubuulire kino, konze ssebo omwana nze mulina. N'ensanyuka nga ndowooza yakoze eki?
yamulonze nensanyuka nnyo neneebaza neneejaga ne mugamba taata weebale nnyo munnange nga tweyanziza nga munnange otukoze bulungi tubadde tweraliikirira omwana ng'atubuzeeko n'agamba naye wooli nga mpulira nga awaleekaana konze anti nkugambye ntambula n'agamba tereero dda awataleekaana njagala twogere konze kale nga nsemberako nga wali nga ngamba ogambye Reverand taliiwo konze siri naye kati siri naye n'agamba ye mbadde njagala kwogera nga waali ne mugamba taliiwo siri naye obadde ogamba kimunnange ng'otukoze bulungi okutulondera omwana ng'otukoze bulungi n'agamba naye nina akasente kenjagalayo konze sente mmeka ssebo nga ndowooza agenda kwogera sente zo yalondedde omwana tugambe mu munoni ne mugamba sente mmeka ssebo n'agamba nti kyenvadde nkugamba njagala kwogera nga Reverand waali ne mugamba kati siri naye naga kyotegeeza toddeyo ne mugamba ngenda kuddayo naye kati taliiwo kati mbuulira sente z'oyagala mukubire n'agamba omwana ali Kawanda ne mugamba kati mbuulira sente z'oyagala mukubire tunoneyo omwana n'agamba sente z'oyagala okumanya konze ssebo njagala obukadde 2 ne ngamba woowe nnyabo era bwentyo konze taata mwana wange era bwentyo kuba nawulira nga eddoboozi lya kivuuka ne mugamba mwana wange obukadde 2 sibulabanga nako era sibukwatangako tunaabujjawo n'agamba nkugambye njagala miliyoni 2 ne mugamba ompita mukyala Reverand oyinza okulowooza nti oba tukyali mu service naye ffe twawummula tuli bakadde omwami wange kasookedde tuwummula tugenda na myaka 2 n'abiri galabika gaweze kati tetulina sente tetulina mulimu gwe tukola sente tunaazijjawo ezo z'otusaba nze nkugambye njagala obukadde 2 nga ngambwe omwana oyagala mulabako konze omwana mulabe mukulageko ku video call konze ssebo njagala mulabako n'agamba kale mpaamu eddakiika 2 ne ngamba kale najjako essimu n'entayiminga zaali ziwera eddakiika nga 25 n'enkubako ku ssimu ye n'atakwata ne wayitawo eddakiika nga 3 n'akuba n'angamba kiki mukyala Reverand konze ati waŋŋambye kyogenda kundaga omwana ku video call n'angamba naye ng'oyagala omulaba konze ssebo njagala mulaba nanga kati mpaamu eddakiika 5 ne ngamba kale ssebo najjako essimu kaakati awo teyaddamu kkuba ne nnindirira nti anaakuba n'enkubako ku ddakiika 5 nga takwata okutuusa ku ssaawa awo zaali zigenda nga mu 11 nga ziri mu 10 n'enkuba nembeera nga nkuba nenjiremerako kaakati n'amala nanzijjako nakaki konza nti munnange waŋŋambye ogenda kundaga ku mwana n'agamba oyagala mumulaba kale kati teekako video n'agamba kale kankukubire ku video call n'akuba kati ngenda okukwata buli lwe ngenda okukwata video call nga kuliko ekintu ekijjako ne mugamba nakukola emirundi 2 ne mugamba munnaye nkubuulire nze ndaba binnemye era bwentyo n'agamba kale kankikuweereze ku WhatsApp n'ampeereza ekifaananyi ky'omwana ono ku WhatsApp ansindikira ekifaananyi nga ngamba kankikuteere ku WhatsApp oba video yeegaanye ng'akisinga ngenda okulaba ng'akiweereza nga nkikebera ng'omwana ddala bwe yali ayambadde ku Sande nga bw'ali ng'engoye ze yalimu nga bw'ali kaakati nenjagala nziremu mukubire mugaanye nti ekifaananyi nkirabye yagaana okukwata nenkuba n'agaana kati awo Reverand yaliwo omwami wange n'angamba naye omanyi nti tugende ku poliisi ne kwerosi tutwale ebintu bino nga tusitukiramu nga tukusooka kwerosi nga tubategeeza byonna nga bw'abadde abyogera n'ekifaananyi nga tukibalaga ky'omwana y'ono nga abeerosi baga nti kaakati katugende nga bamala okuwandiika bye baawandiika nga tugenda ku poliisi nga ne ku poliisi tubategeeza nga nabo bawandiika nga baŋŋamba kola statement nga nayo statement nga ngikola nga oyo ofiisa ow'amatugga nga ŋŋamba kati ngenda kuwa omusirikale mugende naye mwana waazannyira ku miriraano n'abo abantu abakulu ku muliraano bakole statement nabo batukolereyo ka statement nga tuwa omusirikale nga tugenda naye waka
nga tumutwala omwana wazannyira bwe yali azannyira awo mu banne obwana buto nga tusookera awo kumpi ow'omukyala ng'agamba omwana mukwano gw'ennyuba taata wamututte kusala nviiri taliiwo ng'omukyala akola statement nga alaga ng'omwana bwe yali amulaba awo ng'azannya ne banne tamanyi bwe yabulawo nga tugenda n'awalala nga nawe akolayo statement nga omusirikale addayo olwo lwali lunaku lwa Mande kati nga tuddayo eka nga tulindira poliisi kyeneekola kati saawa awo nga 3 poliisi ne bankubira era oyo omukyala ofiisa n'akuba ngende ku poliisi waliwo abantu abaagala okujja nga bava Kawempe abasirikale nga baagala okunsisinkana nga nyanguwa mangu nga ngenda ku poliisi ng'omukyala ngamba tuula awo eriyo ttiimu eva Kawempe egenda kusisinkana nga mbeerawo awo nga n'oyo ow'Ekawempe agenda okujja nga nkubirako nga ngamba nzija naye nina byenkwasaganya onze kale ssebo nembeerawo obudde ne bugenda ndowooza nga alina emirimu mingi essaawa ne ziba nga zigenda nga 9 awo nankubira nagamba okyaliwo ku poliisi ne mugamba wendi ssebo n'agamba abyenkutte kati gwe jangu nenninya mangu awo abooda nengenda e Kawempe era bwe natuuka e Kawempe nambuuza naye omwana yabula atya byatandika biteera ne munyonnyola nga kati bwe mba nnyonnyola nagamba kale tubikwasaganya okuva ku makya tuli ku keesi yo tetunaba kubaako kirala kye tukola tuli ku musango gwa mwana oyo kubanga naffe omwana atukutteko nnyo atuluma n'agamba kale tuyinza okuddamu ne tusinkana enkya nkonze kale anzirayo ewaka nga ekiro ofiisa nga nkubira oyo omukyala w'e Matugga nga ngamba wayogedde kino n'omusirikale gwe yakuyise ne mugamba bye yaŋŋambye era nga bwe yambuuzizza n'agamba ye kale nagaakaakati nti keera nnyo tugende era e Kawempe twongere okwogera naki ne baafanda abo n'agamba saawa emu n'eddakiika nga 2 obe ng'otuuse wa ku poliisi nenyangu oba yankubira sanga 12 n'eddakiika 45 nga bukya nenkeero nenyanguwa olunaku olwali olwokusatu nengenda ku poliisi kaakati olunaku olw'eggulo kiro ekyakeesa olwokutaano omusajja yankubira nga mukambwe nnyo nampa condition nangamba nkubuulira bino ng'era nzizaamu emirundi n'emirundi nnyaba owulira nkugamba kino nangamba bw'oba ojja okunona omwana kubanga waliwo era poliisi baŋŋamba nti kaakati oba ayagala ssente mugambe nti ngenda kwewola mu Manerenda ssente njazire takwaya yali yaŋŋambye njagala ssente naye toziteeka ku mobile money nzaagala mu ngalo kaakati ne baŋŋamba kale mugambe nti ngenda kwewola mu Manerenda kati nga mugambye olwo mukubidde bw'omukubira nga ajjako yakkubira naŋŋamba munnange nti ngenda kwewola enkya waliwo omuntu aŋŋambye tugende twewole ssente naye oli bwe gye tugenze mu Manerenda baŋŋambye nina okuwaayo omusingo nanye okuwaayo kyensingayo basobole okumpa ssente naye enkya nja kuddayo naŋŋamba oba oleeta ssente enkya Lwokutaano yesalesale owulira nnyabo konze mpulira ssebo owulira konze mpulira nanzizaamu emirundi 3 naŋŋamba enkya saawa emu bwewere yakawungeezi nga tonnaba kuleeta ssente nga esimu yange nga njijjako ejja kubeera ofu togenda kuddamu kumpuliza nange sigenda kuddamu kuwuliza ebiddirira gwomanyi kati ebibati bikyankwatako konze ssebo nti ngambe ngenda kwewola n'agamba bw'oba oleeta ssente jangu wekka omu bwoti togeza n'oleeta omuntu omulala ffe tuli bangi nnyo oyinza okulowooza nti tuli batono naye tuli bangi nkwagala ojje wekka bwoti kwe kumugamba ate munnange bwe waba munda nga neetaaga okugira ku kabooda nkugambye saagala booda kale booda gireete nyinza okugamba nti nkwetaaga onsange Katalemwa kati kabooda kalinnye otuuka ku main Katalemwa booda gite oddemu onkubire nti ntuuse Katalemwa ongambe kusangawa nze nja kukubuulira tambula bwoti ontuukeko namugamba kaakati munnaye nina omwami wange nsobola okujja n'omwami wange ati bwe tubadde n'omuzzukulu
oba nzije n'omwami wange. N'agamba kirungi eky'omwami wo naye nkusaba omuleke ewaka, nkugambye jangu wekka, sikwagala na muntu yenna, nkwagala wekka bwoti. Ate sente ezo bw'oba ozireeta buli akaveera ka green mw'oba oziteeka, nkugambye ntya konze ongambye akaveera ka green, buli akaveera ka green mw'oba osabika sente ezo, oba osoose ziteeka mu bipapula, oba otadde mu kaveera ka black naye kungulu teeka mu ka green. Owulidde nnyabo konze mpulidde, owulidde konze mpulidde. N'agamba ekirala, essimu eyange tetrakingibwa. Oba okola otya essimu yange tebagitulakinga. Ompulira nnyabo konze nkuwulira ssebo. Essimu eyange tewali mulongooti gugisika, nti oba waliwo omulongooti ogunaasika essimu yange teguliiyo. Owulira nnyabo konze mpulira ssebo. Essimu eyange tekubira ku koolo, nti ononkubira ne bw'okola otya ne bw'ogizirikirako tosobola kunfuna konze ssebo. Essimu eyange teteekebwako data, eri awo eringa enfu naye nga nze ngikozesa. Nga mbitegeeza ofiisa ekiro ekyo nga ngamba tujja kuyiiya. Kakati olwo natya nnyo nendwalamu enkya jjo nakeera mu ddwaliro. Kakati mba ndi maliriza okuva mu ddwaliro, ofiisa n'ankubira n'aŋŋamba mami oliridda wa? Nemugamba nakedde mu ddwaliro. Nagamba bwedda nkuba essimu etoliiko. Nemugamba nange essimu yange saategedde ekyankalanye, simanyi kiri kyankalanyiza naye nzijja. N'aŋŋamba yanguwako. Kakati nenyanguwa nentuuka ku poliisi. Omukyala nampita nensanga nga waliwo omukyala afuluma nga bamutwala. N'aŋŋamba tuulaawo. Kakati omukyala n'aŋŋamba okimanyi, omanyi Swahibu omumanyi? Ne mugamba Swahibu mumanyi. Swahibu waliwo Swahibu ansaayira olujja. N'aŋŋamba oyo yalina omwana we konze wangi. N'agamba oyo yalina omwana we. Kakati n'aŋŋamba balina gwe banoonye ajja kujja nga bajja nga baleeta abakyala babiri baawo ku kyalo kumpi n'ewaffe. Abakyala nga bajja nga bamugamba omukyala nti kati ogenda kukola ki? Kukuba essimu. Nasanze omu baamwogezza dda nga siriiwo. Kati omukyala ng'akuba essimu ng'agamba wuuno gw'obadde oyagala mulabye. Kati ng'amuwa essimu ng'ona omukyala omulala ayogera ng'amugamba lwaki obwedda kkubira essimu nga teriiko? Namugamba munnange yaweddeko omuliro, akasimu kaweddeko omuliro, amasannyalaze tetulina ku kyalo. N'agamba ye kakati njagala amatooke ga 15,000 kono sirina matooke. Nga naye abapoliisi bwe bamuwa ekyokuddamu, sirina matooke olwaleero saasuubudde tewaliiwo matooke ge nninawo. N'agamba kati nkoze ntya? Naye nga eddoboozi ndiwulira lyeri oyo omuvubuka nsaayira. N'agamba kati nkoze ntya? N'amugamba simanyi naye oba ndowooza mufumbe mukyere. N'agamba ye mukyere nti kati n'amugamba n'amuddamu oli oyo omubbi w'omwana n'amugamba ku mudaala olinako ki? Koye ninako obutungulu bwokka. Nze ne bandeka ne baŋŋamba nsooke nkubira omuvubuka oyo ne mukubira nga takwata. Kati poliisi nze yandese ku kifo. Poliisi bo ne bagenda, abagenzi saabaddeko ne baŋŋamba beera awo. Bandese awo bo ne bagenda. Nze ne ntuula awo kubanga okuva awo baba bakomyewo essaawa zaabadde nga mu 11. Kati mba ntudde awo omukyala n'aŋŋamba ofiisa omunajja n'aŋŋamba omwana alabise wuuyo bamuleese mu mmotoka. Nensituka nga olwo nga mpulira sikitegeera. Neŋŋamba era bwe ntyo kubanga nadde simanyi kigenda mu maaso. Neebaza ne ssekwebaza yenna. Neebaza poliisi, okusooka poliisi y'e Matugga. Ossi w'e Matugga omukyala oyo Peeshe akoze omulimu munene kuva we twatandika. Mwebaza nnyo ne baafanda abalala kubanga bavudde mu bitundu ebyenjawulo bayinza okuba nga tebabadde b'e Matugga bokka, Kawempe n'awalala, kubanga bataddeyo omuwendo munene nnyo ennaku ezo zonna nga bafuba nga banoonya omuzzukulu wange. Era mbeebaza nnyo kubanga basobodde okunoonya omuzzukulu ne bamuzuula ne bamunde. Tumaze akabanga kuva ennaku z'omwezi 8 nga tunoonya omwana. Omwana ono wa myaka 3 era nga kigambibwa nti maama we yamuleka awaka era omwana n'agenda okuba nti nazannya ne banne mu kitundu mwe babeera, naye omwana ono teyakola ki, teyaddamu kulabika. Kigambibwa nti ku ssaawa nga 12 ez'akawungeezi
maama we brother jajjaawe yaku WhatsApp yafuna WhatsApp message ng'etegeeza nti omwana wali ffe tumuyina era twagala miliyoni 4 okuma tuno tumubaddiza nga mulamu. Bajja wano ku poliisi e Matugga ne baggulawo omusango era ne tutandika okunoonyereza ku musango guno. Kyaddaaki poliisi yamaze n'ekwata abantu 2 olunaku olwajjo era kuno kwe kuli omwami Ntege Shakibu ne Seranja Godfrey. Olwabadde okubakwata bwe tukwayazizza amaka ga Ntege Shakibu ne tusangamu omwana ono naye embeera gye yabaddemu teyabadde nnungi. Amaka ge gasangibwa mu Kayirira village mu kyalo ky'e Kayirira Buwambo ward mu Gombe division mu Kiso. Era omwana ono gye twamusanze. So essaawa zino abakwate bali wano ku poliisi e Matugga. Omwana embeera gy'alimu si nnungi, kigambibwa nti abadde tebamuwa mmere nga talya era enjala ebadde eddako okuba nti neemutta. Essaawa zino ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi naye twagala otuusa obubaka eri abazadde okufaayo ennyo abaana baabwe nga bwe batambula bwa bwe bazannyira n'ebirala ate n'okudduukirira ddala mangu ku poliisi okututegeeza wabeerawo embeera yonna ey'obweraliikirivu oba omwana abuze oba waliwo abakukansa ssente tusobole okuba nti notunoonyereza ku nsonga ezo. Baguddwako emisango egy'okuwamba omwana n'ekigendererwa ekya ssente era bagenda kuba nti batwalibwa mu mbuga z'amateeka okunoonyereza kunaaba kuweddewo oba oli awo ku lunaku olwa Mande ku misango egyo gye mbategeezezza. Obulagajjavu ffenna abazadde ebiseera ebisinga tubeera n'obulagajjavu kuba abamu ku ffe tukyalowooza tukyali mu biseera biri ebyedda abaana bwe babakkirizanga okutaayaaya ne bakomawo nga bwe baagala. Ensangi zino omwana bw'ataayaaya tobeera shuwa nti omwana ajja kukola ki kudda awaka. So tulina okubeera abeegendereza. Ebiseera bye twakuliramu nga ffe si byebimu nga bye tulimu kati. Oli bw'amanya nti famire erina kasente asobola okukozesa akakisaako n'awamba omwana n'ekigendo eky'okumuggyako ssente. Oba oli awo ekyo kyetandibadde na kizibu ennyo ekyokuba nti omwana bamwetaagamu ssente wabula abamu batera obbawamba n'ekigendero ekyokuba saddaaka. So ffenna tulina okubeera abeegendereza naddala abazadde okulaba nti enno abaana tubakugira kuba bwe bazannyira ne bwe baba bazannya tubeerako ebigambo bye tubayigiriza nti olaba omuntu gw'otategeera tokkiriza, omuntu bw'akutwala nga tomumanyi kuba enduulu n'okutambula ne bannaabwe.